Bindeeba ye yatta amaka ga Catherine Kusasira ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo ate ye rape munnange avuddeyo ne yeegayirira Catherine Kusasira ave ku bbaawe Bindeeba anti kaduuka naye avudde mu mbeera era ye kasuku naye avuddeyo n'agamba rape atuule mu maka ge kubanga ebweru wanyiga byonna ogenda kuba ng'obifuna ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nennyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano mufune obulamu obujja. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange bakubireko weeyune ate oleme kuddeyo kulumizibwa birwadde bitategeereka. Munange sigenda kulwisa era ng'omukyalo omufumbo omukyalo omugezigezi omukyala akugira amaka ge atayagala maka ge gasaanewo munange rape bwatu bwe yakutte essimu n'akubira Catherine Kusasira n'amugamba munange Catherine Kusasira oba kale mweyagalako yeesibya gwe mweyagalako biri ebiseera Bindeeba nga tannaba kunfuna naye kati yampasa tulina bafumbo tulina n'omwana ng'omukyalo omugezigezi akulira amaka ge nenga yebambi Catherine Kusasira yes beeyagalako naye bakati kati lwaki akumyewo odiyo obukadde ngenda kubanga mbateerako wano rape muwulire omukazi endaya najalaajana mugyakaabirira amaka ge ekyamazima Catherine Kusasira ayagala kumalawo maka ga munne akatambi buno mbuyina atusooke tubulaba ate tweyongereyo n'agaleero. Abantu balaba nti ekintu kiri current ekinnumira nze kyeŋŋambye ne Dr. nti omuntu gwe bali kunwanaganya naye namuyitako mmanyi kiwuli ne mugamba nze ne bwe nandisanze kate anywhere simulinaako buzibu because what you two had nali siri in the picture. It is not my problem. Ekinnuma is every time ekintu kino weki oba nti waliwo akyogeddeko my name has to come in nti ekintu abantu ababiri kye baakola it has to affect me because erinnya lyange nti ssaawa za kakati bw'olaba buli omu agezaako kulwananze. They are very happy that the relationship is going down. But Kathy, me and you know, if you woke up in the morning and you chose to have a family, you wouldn't wish anyone to come and break your family. Because nze nasalawo nga ndi mwana muto neŋŋamba okay omusajja yansanga nankwana ng'omuntu omulala yenna wakwana. Nze omwami wange agenda okuŋŋambako Kathy nga no tumaze n'okukyala nga ebifaananyi bitandise olinkinga ne bakuleetamu ne mugamba ate Kathy yakola ki mu bino ebintu bwe yaŋŋambira kubanga nze namugamba singa yaŋŋamba nti mwalina ekintu kyonna ekigenda mu maaso nga n'ekigenda mu maaso nga tetunaba kugenda mu maaso sandikkiriza. That is what I told him because namugamba nze Kathy yali mukwano gwange kiwole ekintu kino okubeera nti kyatuuka that it had to come between us nga sikinaako na mutwe na magulu omuntu gwe nagenda ne mugamba even now omuntu gwe nagenda ne mugamba even now newe mba nkola story ya Kathy nze sisobola mukuba nti bakeera ku makya buli dakika ne babeera nga bataddewo nnyo embeera okubeera nti no era namugambye ne mugamba okay if you and Kathy had something siganye ffenna to messing around naye temwandigenze ahead to record such videos ne muzireka mu masimu ti Kathy bw'oba okedde ku makya ng'omanyi olina omwami ewaka olina omuntu omulala gw'oli naye tosobola kusigaza vidiyo bwetyo kati omwami bw'agigwako era kyenamwe ne muganze waŋŋamba ebintu bya Kathy naye nalowooza nti just mwalina ekintu kyammwe naye nga kyasigala eyo se bwe nazokuse ku makya nensanga videos ku social media nawunza paka kati sinaddangulo kuba nagambye I didn't expect this to go this far that you people could record videos and leave them in your phones. Did you ever think that
if anything happens, the Kathy sisobola recording abawude. I'm thinking nze mbadde ndowooza kubanga our bloggers bangi in a way ba bloggers bangi tuba tusobola okufuna omuntu gwe tukozesa eddoboozi ne lilinkinga how kyosobola okuba olina gw'oyogera naye nga mukwano gwo ng'omugamba maybe omuntu oba yali akukyusiza nga bw'obinnyonnyodde tuba yali akukyusiza Facebook oba biki then n'agenda mu ssimu n'ajja ebintu ebyo naye ebintu ebyo byadda. Then maybe that voice can link. You can choose to give it to any person that you want to link it. Because the most ndowooza naawe okiraba nti ekiriwo ssaawa za kaakati nti abantu tebali kulowooza nti no this is something ekiri in the past. Bw'ati ate rape munnange bw'alaajana akugira amaka ge maaso awo nina Bindeeba yennyini nga naye ayambalidde Catherine Kusasira amugambye tweyagalako kyagga kati nafuna omukazi gwe nali neetaaga mu bulamu bwange era neesonyiwa naabinyumizaani. Bindeeba abinyumiza mwana wa Catherine Kusasira Junior. Ate ye Kasuku avuddeyo n'agamba nti munnange mukyala gwe rape fumba togeza n'ova mu maka g'omusajja nti kubanga ekisooka omusajja akwagala ate teri musajja atayenda teri musajja omuntu ate oyo Catherine Kusasira takutiisa era akusinga kintu kimu kyokka mabina ge manene naye mbwe ebisigadde omusingira ddala wala. Kati ate bo bajjaji baalukoolezezza mbagamba Catherine Kasuku yategeera ate amuno rape simanya awooma ate Catherine Kusasira tawooma mbw ayinza okuba nga bano abantu ababiri bonna mbu yabeggala kale we tuli mu sayidi ezo naye nga ye avuddeyo kuwa ndowooza ye ku kino ekigenda mu maaso lwakuba maama bo abantu bakitutte bubi nnyo mu maaso wano nina Bindeeba ng'ate ayambalidde Catherine Kusasira era akubidde omwana we yennyini omukulu owa Catherine Kusasira Junior n'amubuuliramu ensonga mugambye yes tweyagalako ne maama wo naye kati byaggwawo tebikyaliwo naye ate lwaki ye agenda mu maaso ng'ata audio ne video obukadde lwaki kikyayagala kunsiira maka gange muyina mu maaso wano Bindeeba wamma naye musajja watubambe ng'ate alaajana. Manyi omuntu ye bw'ogamba naye I mean if you speak to someone and someone doesn't understand okitegeera Junior nze ng'omuntu ngenda vaayo n'obusungu bungi to protect my family no matter what okitegeera. I was there once with her and I've been there even tubadde bantu bakulu, but if you cannot stand on her own and act like someone who wanna do something okitegeera Junior, to me I can come nange ninyonoona buli kimu oba okitegeera. Regardless at the moment ndaba kati nga yenga omuntu talina kya losing, but me I have a family to protect. Kati gwenga mutabani we nyamba omukubira essimu astopinge nonsense eno. Ndamukubirako kati banaye kati simanyi nakumanya ndamukubirako, but you're right to protect your family. The other day namukubidde essimu nemugamba what the fuck is going on, this mess and blah blah blah, I mean, it's like, oh, it's out of my control, you know, we can let it go.
to let it go. Junior, in this way? I will give her a call. Junior, Kathy failed to do something because I have a family. Which together? Yeah. Ray, y'omuntu atali mu bino. But simanyi lwaki essaawa zino nga ye talaba nti this is something that is affecting my what? My family. Your family. Though ye bw'abanga alaba nti she has nothing to lose, wakitegeera obviously ffe tukimanyi Junior as you mukimanyi ti mama wammwe obufumbo bwe tebuliiwo bwaggwawo olwo ebintu byekola ebyekyana ekito. Why is she acting like this? Lwaki ali mu kumalako emirembe right now? Lwaki ta fixing a mess here? Tibwento bwendowooza yandibadde afixing a mess here because nze mwennyini I moved on. I started a family which I have to protect. Okitegeera? There is no reason nja okubeera awo nga renga mulaba buli kaseera akaaba on such a nonsense thing. Ate ngo ye omuntu ali mu kubikola right now oba ebintu nga byavudde mu mikono gye ate muntu mukulu. Okitegeera? Someone moving on, is it a crime? No. Bindeeba agambye Catherine Kusasira nti singa talekeera kuteezo video n'ebu audio naye ate agenda kukola ekisinga era agambye nti ye ekimweyuniza olw'okuba amaka ge gaafa mbu Catherine Kusasira baayawukana munnange ne Sserugga kati ate antikaduuka naye mwina maaso wano ng'atabuse bubi nnyo katusooke tumula. Olw'okuba wano omusajja wadde ayagala awaane balo. Olw'okuba postinga omusajja wadde ayagala postinge balo. Bwe yayita nafumbirwa Bindeeba mwamulabako nga mupostinga. Mwamulabako nga mupostinga nga tannamufumbirwa. Era omusajja yamala kukkiriza kumutwala mu maka n'alyoka akkiriza abeere naye. Bakibuuza, Catherine, what did I do to you? Kiri awo kyonna kibutisa amatama. Mulekeraawo okwonoona obufumbo bw'abantu. Ikkiriza. Ebbanga lye mweyagalira ku lwaki tewabita ku olwo lwe mwali mweyagala emabega eyo. Lwaki olinze? Mwe bamalaya bali kuno boonoona obufumbo bw'abantu. Bamalaya bali kuno boonoona obufumbo bw'abantu. Buli muntu alina kubeera singo. Nkuddiramu yali omusajja gwe nsula naye mu buliri oba nsula mu magulu. Okimanyi bulungi nnyo nkwagala. Nkwagala. Mwami wange nkwagala. Mbadde nga webbanga lino lyonna nga protectinga terina muntu akumanyi bw'ofaanana. Nkuprotectinze. Kitegeeza nkukuumira ekitiibwa kyo. Nkuprotect teri muntu akumanyi buli gwe basanga gwe bagamba nti yobba wakaduuka yobba wakaduuka. I'm doing it for you. Naye olunaku lwe bali kumanya n'otandika obwenzi. Siri kutula mu internet kuprotectinga. Nja kunoonya omusajja omulala. Nja kumunoonya era nja kumufuna nkukakasa. Siri kuprotect wadde n'okwogera ekigambo nemanya nti kati bakutegedde. Siri kuprotect nze si protecting abasajja singa nkyali ne bwe nasooka okuba naye. Kubanga naye namukwatira mu bwenzi. Maaso gange. I don't protect men. Kasitanda banga ye takirabanga nze nfaayo. Njagala relationship ebeerewo then ng'esaanawo. Myaka gyange mito. Abantu bakyasula ddala okunkwana. Nkyalina obudde bungi obwegatta. Naye mbeerawo ne ngumiikiriza. Ne ngamba akamulinde.
emyaka gyange. Tukyeyongerayo ku nsonga za Bindeeba, rape, Catherine Kusasira era nga bo batiimu Catherine Kusasira baleese obujulizi bagambye nti ekyamazima Catherine Kusasira ne Bindeeba bakyeyagala mbu n'ebina ebifaananyi ebifuluma ne vidiyo bya mu nnaku zino ngenda kuba nga ate mbibatuuzaako mu maaso awo mbu ate Bindeeba ye yaviirwako amaka ga Catherine Kusasira okusaanawo mbu munnange yali ku buzibu. Abafumba kaliro mukawulira ekiri ewa rape kitokota si kisandikire anti Catherine munango omuntu amutwala naye nziramu okubategeeza zino vidiyo ziri mu kuteebwa si zadda eno iPhone 14 emaze ebbanga ki obalemu n'obufumbo bwa rape ne Bindeeba. Ekyokubiri rape oli mu kweyokya weka eno wolikodinga eno pressure y'amaanyi okaka Catherine Kusasira asemanya aveyo afune ba blogger yo people woba omanyi oli mu bufumbo gumira mu bufumbo bwo muleke entalo ba adhadi bamwe bazirwane oba bawa kurwanire naye okaka musajja yogere okaka rape simanyi Catherine yogere. Bindeeba kuva dda yagala abakazi abanene ekyo nakyo njagala mukimanye kusinziira ku mujja woli omunene omulaba. Ekyokubiri lwaki omwami Bindeeba okubira mutabani wa Catherine Kusasira bino bijiramu wane mutabani wa Kusasira. Ekyokubiri Bindeeba kimanyi bulungi gy'omunkuubo mbu Catherine Kusasira obufumbo bwe bwateebwa ye ne mwami we bayawukana tumanyira wanti gwe wayonoona obufumbo bwa munno gwoyagala obubwo bubeeraawo nga buli bulungi tewali abwogerako mwena muyina okufiirwa obufumbo ababiri. Ekyokusatu mbu Catherine ali Canada gw'oli mu America tumanyira wa nti obuuka n'ogenda wali Catherine Kusasira kubanga vidiyo zino bw'oba ozeetegereza bulungi si za Uganda. Ekyokubiri vidiyo zino za iPhone za kafuluma nga bamu mwafumbirwa 14 ne 15. Abafumbo muri bubi nnyo pressure za kubata nze kambeere mu bwasingo iye nzati kambeere namba 2 bajje bandyeko baddeyo olw'ensonga namwe ekyo mukiraba bulabi rape mukwano leka kukako obufumbo kubeeraawo owulira ng'oyagala bagambe nti oli mufumbo biki oyina abakyala bangi boyina okulabirako nga si bafumbo okiwulidde labira ku bakyala bangi abali mu mawulire nga si bafumbo si bampeta ng'ate bakusinga n'erinnya okyali mwana muto osobola okufuna omusajja okiwulidde ngwera nza singa bangambirawo nti Catherine Kusasira yali yeeyagala ne Bindeeba sandibadde nga nfumbirwa kati okitegedde nti beeyagala okolawo ki guma kino ekiringa ekiyungu kirimu omuliro gumira omukka okiwulidde naye nga bamututte dda yeesaawa abakazi abanene nabo badde ku maapu mwali mwakyayisa abantu abakazi abanene waliyo abasajja abaagala abakazi abanene ate ekirala naye nga nyongera obajjukiza rape ye mukyala agenda kufumba kubanga ategeeza Catherine Kusasira amugambye obanga weekakasa nti naawe Bindeeba wamukyawa era nga obwo vidiyo bwadda funa bannamawulire obategeeze ku kino ekigenda mu maaso kati simanyi oba Catherine Kusasira agenda kukikola oba tagenda kukikola kati ate mu maaso wano oliwo ate ye abinyiigiddemu kwegamba ngenda kuba nga mubateerako ze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Nomanya waliwo ebintu ebinyiiza obulamu bwange bwonna. N'okwata essimu n'otunuulira abantu nga bali ku maka g'omuntu. Bino ebintu tubiraba likes ne muzifuna ababeera babipositinze. Nebimalako emirembe kambabuulire. Tosobola kuddira bano abantu babiri bonna bafumbo be mwogerako. Bonna bafumbo buli omu alina amaka ge agatudde agateredde buli omu ge yeegomba lwakuba tweyisaako naye buli omu ageegomba. Kaakati muli Kusasira bamukuba omukazi omukulu mukyala wa kitiibwa wa buvunaanyizibwa mumutaddeko mbu ayagala omusajja gwe mumwagaza musajja mufumbo mukyala we ffenna tumumanyi. Bindeeba musajja mufumbo Kusasira musajja mufumbo bombi bamanyi naye kati mwe muli mu kutambuza ekantu bannange
mwekambabulire guys muyiga okuwa obufumbo bwa bannammwe ekitiibwa muyiga okuwa obufumbo bwa bannammwe ekitiibwa muli ku bufumbo bw'abantu babiri mu bukuba naye mukimanye nti abantu bano mubateeka amabwa ku mitima ne bwakulaba nga opositinze atunulayo n'agamba ani akataddeyo gundi oyo teyandibadde ye kubanga ekyamazima kiri nti ffenna tetumanyi mazima tetumanyi oba kusaasira yagala Bindeeba tetumanyi ekyamazima tetumanyi ebifaananyi bino ne bwemuba mwabirabye naye amazima tetugamanyi kyemwagala okugamba nti olwokuba ndi mukazi mufumbo siibeereko na mukwano gwange nja kubeera ne mukwano gwange nze nsobola okukwata essimu neneekwata ne mukwano gwange oba tulina we tuli oba kafe javas oba luddawa oli najja n'akalaba bubi oba oli najja nga naye alina kakutte n'akasuulayo n'agamba baabo balabe baabo babadde babiri bali ku ice cream nga twabadde ku bizinensi ndala twabadde tukola ekintu kirala gwe noveeri n'okibuukira oli mu kumenyamenya maka ga banno oli mu kulumya mitima gya banno bannanga abantu bano ababiri mubaleko obulamu bwabwe butambule nga bali bokka omuntu bwakola erinnya teguba musango kusaasira mu mwesonyiwe leyipi mu mwesonyiwe abantu bano buli omu kakati gw'olowooza Sserugga gy'ali bw'awulira bino ebitambula awulira atya gwe yakutte ebintu no n'obipositinga n'obiteekayo singa omwami wa kusaasira abiraba gw'olowooza awulira nze bwe mba sinnakola kintu obulamu bwange bwonna nsooka kwebuuza kinaakola kitya omuntu nze njagala nnyo okukola ekintu kyesaagala kunkola sikikola mulala era ekintu nga sinnakikola njagala nnyo nensooka nendowooza kinaavaamu kitya omuntu bw'anaakiraba kinaamusanyusa kinaamunyiiza yesi sikola bisanyusa byokka naye nsooka nenkifumintirizaako musooke mufumintirize ku bufumbo bw'abano abantu ababiri abali mu kutrendinga essaawa zino mu bubi batrendinga mu bubi Bindeeba ayagala kusaasira Bindeeba mufumbo obufumbo bwe obulungi ennyo bwe twalaba kusaasira mufumbo mu bufumbo bwe obulungi ennyo bwe twalaba bwe tumanyi obulungi ennyo obw'omusajja we omukkakkamu omusajja atalina buzibu atalina yadde eddakiika n'emu kakati ne kusaasira gwe mukuba yabakoze eki kazi alina ekitiibwa ky'omukazi kambabuulira abantu abasinga kusaasira bakoledde ebirungi bangi abamu mubamanyi nga kusaasira ofunye ekizibu n'ayimirirawo essaawa zino mulimu mukuba rape mukazi wattu naye lwakuba nti omwami we buli kaseera buli kamu akatuleetera buli kamu n'akola bwati yankoze bwati yampadde kino yantwadde egindi yankoze naye talina buzibu yadde eddakiika nze rape mwagala nnyo just nti yakolamu ensobi emu kubeera nti Bindeeba amuleeta nnyo naye gwayina yabagamba gwayina kamubakube bw'anaamukyawa ng'afuna omulala nga naye amubakuba ye sitayiro ye naye temumukubira eyo kitegeera omuntu bw'aba mufumbo please muwe respect obufumbo bwa bannammwe mbeegayiridde mwe temumanyi lusozi lubeerawo okufuna musajja gw'obeera naye emyaka 2 ne gisukka 2 3 4 5 nze mbabuulira bano abasajja tebatudde okufuna omusajja wo n'otula nga muli mu mirembe pozi muŋŋambe nti mubeegomba eyabikoze alabika oba ayagala kutwala kusaasira oba ayagala rape nze simanyi naye mukama kamusabe nange njogera naye simanyi naye nsaba mukama mu mutima gwange akimanyi bibeere nga ebintu bino si bituufu kuba nze njagala nnyo abantu abalina essanyu njagala nnyo abantu abaagala nanga bafumbo njagala nnyo kansabe bibeere nga si bituufu mbeegayiridde kubanga bano abantu bamukuba buli omu ayina abantu ab'okuswalira saasira rape omwami we maama wa rape awulira atya nga bagamba nti Bindeeba yakoze bwati bolowooza asanyuka kati mwe muli ku Bindeeba ne kusaasira naye waliyo abantu abali emabega abaana bakusaasira nga balaba Bindeeba ate ndabanga ne Bindeeba oba omuto mukko kusaasira kuba kati olaba Bindeeba n'olaba Sserugga nabanga ebitagatta bannange nze mbadde nsaba mwandirinzeeko abantu bano bajja ne batweyanjulira dani fe okweterawo ekibozibozi kyaffe ekitakwatagana kye tutamanyi oba kituufu oba kikyamu abantu baddembe okukolagana na buli omu gw'aba ayagadde
gwe tojja kudda eri kati nze ndi wano nkolagana n'abasajja bokka nze benkolagana nabo naye ono tusanga nga tulina we tuli tutudde tuwewaamu tunywamu kajuyisi kaffe ng'ogamba nti gundi ayagala gundi nga n'obukakafu tobulina gwe ng'ojja eri olw'okuba okutta akavidiyo nga tunywa tuli mu ssanyu vibe eri waggulu nze nyinza n'omunywesaaku sirina kye mwagaza talina kyaŋŋamba just gwe ng'ova eri ngoga nti Maria ayagala gundi oba musiru nga tolina magezi era n'abitwala aba musiru era kyenjagala obbagamba nti abantu bonna abaatutte nti Bindeeba ayagala kusaasira sigambye nti muli basiru naye mulimbamu ekyamazima mulimbamu bana abantu balina ebitiibwa bya nze kambabuulire buli wenkwata essimu olina ntunuulira vidiyo eyo nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddiyo kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavuddemu yeerabirayo, alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias